Zubeda byantalo olunaku olwaleero alina hijab nation. Yes, ali ku Millennium awe erugogo. Mbadde nsaba mumpagiire ku Zubeda kuba buli n'abatali basiraamu tukkirizibwa. Era omanyi buli bwebagira abantu abakwetoleka si kyakumenya nnyo nga luli. Aka Florence ntera ekyetaano kiganye. Ale maliza nga sikusasudde mu budde ate nonyiigira. Saakunyiigirako. So buli woosabira akwetoolodde kikuyambako okukendeeza obusungu nga tolina kyakukola muntu wamunyiigira tolina okumusanga ate era okole naye kakati. Ate akusabe n'endala ate era ozimuwe. So munyambe mugende mumpagiire Zubeda olunaku olwaleero. Then legendary Dr. Jose Chameleon naye waleero naye walunaku olwaleero ali ku Serena. Yes, naye agenda kubeerayo. So tukyali ku event pan event. Yes. Kale kakalira ndoza nga tuli ku event tutandike nezajje twabadde nazo olunaku olw'eggulo. Ndi mu Soga concert concept Acidic vocals eyaleetebwa omukulu Uncle Abitex. Abitex ajja fiira mu ndongo bannaye. Gwe mulimu gwe. Naatera kyekirungi kuba kati Abitex okufiira mu taxi ng'avuga nakyo ekyenyuma. Gwe mulimu gwe. Naye endongo esigala ndongo. First of all njagala kwebaza Abitex. Omanyi olwo debate yazze mabegako kuba promoter nga promoter gamba ndi promoter. Okuba ontegeera. Of course wabeerayo omuyimbi ajja n'akikuba nga promoter ajja apolishingako polishinzibwa ati. Naye waliwo ekintu promoter kyakola nga omuyimbi kiyinza okuba kibadde walako. The Musoga concert is a big concept egatta abantu abangi ffenna tuli basoga era kyabadde ku cricket over. Naye okuteekayo ne bagamba nti Acidic gwakulembedde kiyinza okuba ekyavuddemu Acidic kyamuyambye nnyo naddala ng'omuyimbi. Nze mu ndaba yange ey'omuntu. So show yabaddeyo. The turn up was good. Yes, the turn up was good. Navigation yajja kumbuulira mu byensawo naye kuffe audience esanyusa amaaso erabwako yabaddewo. Ekyokubiri abantu abategeera ekyo. Florence olwo bwogenda mu kivvulu nolabanga abantu bangi naye nga tebategeera muntu byakola ki byayimba. Twalaba n'okulwegi nga nanyinyi zayimba ezaabwe naye nga bazidigida okufa obufi. Kakati ne wana alina ze yakubye nga olinga nga atalumanyi naye nga balukola ki ng'agamba ab'ennamutumba n'owulira nga bafa n'owulira n'agamba abeeyiganga n'owulira nga bafa. So first of all ntandikwa nene nnyo okumuzimbira mu audience. Ekyokubiri njagala okuyozayoza abasoga for the very first time. Nze my biggest challenge was ebivvulu by'ejjinja bya mutwalo. Omusoga akuteekemu emitwalo ebiri apangise ne bbaasi oba emmotoka emuleete. Kyabadde kineneko era sibo ne banya mwamenye likodi. Nze mu ndaba yange nalabye abantu nga 35 ku 4 mu ndaba yange. Kati oyo ayagala tuteekawo byonoonese babula twesonyiwe nga kanyumye bannange mwami muvubuka yanyumye okufa obufwe. Kyekyo nno audience audience ya Acidic eyo bannange ekintu ekyo nga tunagenda mu kintu kya nsawo ekyo kyebawadde Acidic kibadde wala nnyo naye kibadde wala nnyo naye. Kale ndasooka twaye ku sheeyo ate tujje tulabe ebirala. This is Acidic Vocals.
Acidic Vocals show bweti bwe yatambudde. Bambi mwebale kuwagira Acidic Vocals. Thank you so much. Thank you. Manyinza omuntu wanga nti bannayuganda bantu babi. Abamugenyi ate nga n'okugenda agenda. Nga naye abanyizizza. Obanyiza. Anera kalandi kifeera kiki nti nga bwe tukwagadde bwe tukuwa. Uganda nga bwe tukwagadde. So that was a concert. Yabadde nungi. Kunze mu ndaba eyange. Comment gundi zabadde nyingi nnyo. Some of the factors ezibaddewo wabaddewo olutalo. Olwaki? Kyova owulira waliwo tubadde tutandika. Wadde audio yazanyiddwa. Acidic Vocal niwe naani? Oba ki ekyo kyenjogedde kya Lusoga? Ekitegeeza wakati yaba naani? Ekyo yali abuuza. Ali minisita waabwe eyo ow'obulambuzi. Nti Acidic Vocals yaani? Nga tamumanyi. Minisita yafunamu obuzibu ne ttiimu ya Acidic. Naye nga Acidic juke yali ambasada. Anti kyembadde ngendo gamba yali ambasada minisita ayinza okuba nga tamumanyi. So kati wabaddeyo olutalo eyo olw'amaanyi nno. Really? Era post ya kyabazinga yabadde Olympics. Gwali mudaali gwa gold ogwo Olympics. Kubanga baagenda bakyalirako Mama Kadaga post nejjibwayo. Post nejjibwayo. Galubadde lw'amaanyi. Kakati endorsement ya kyabazinga gwe tokimanyi kye yabakoledde. Kubanga kati ate awo bumaze n'okwambukira because baatali batambudde mu ndi Musoga. But of course Mama Kadaga yali abendoosinze ne bateekayo post. Alina ttiimu ye eya social media ne bajjayo post yeeyo. Kubanga balina ebizibu ebiri awo. But finally Abasoga baataniza abo. Ne bajja ne balaba obwabwe. Kati tutandikire ku side ya business ndo. Tutandikire ku business, tutandikire tugenda mu business. Business wise of very bad news. So tugende ewa Kasirye. So katuwe endaba ye.